Ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi gwa April omwaka gwe 2021 lujja kulwawo okwerabirwa mu bannansi naddala Abakatuliki olw'ensonga nti essaawa ezaweeredde 6 nga abadde Archbishop wa Kampala Dr. Cyprian Kizito Lwanga avudde mu bulamu buno obw'ensi. Ono yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogwa January omwaka 1953. Yazaalibwa e Naggalama w'afiiridde ng'aweza emyaka 68. Lwanga primary yagisomera ku Kyabakadde Primary School eno gye yava n'agenda mu Nyenga Seminary mu gwa 1964. Wakati wa 1972 paka ne 1974 yagenda ku Katigonda National Major Seminary ng'akadde kano eri mu district y'e Kalungu. We yava eno yagenda n'asoma ebyeddiini ku Gaba National Seminary. Mu gwa 1979 yeeyunga ku ssomero lya University of Clermont-Ferrand mu ggwanga erya Bufalansa. Eno yasomayo ebyenzirukanya y'ebintu awamu n'ennimi, wabula ye essira yalissa mu kukuguka mu nzirukanya y'emirimu. Bwe yava eno yeeyunga ku ttendekero lya Pontifical University of the Holy Cross e Roma mu mwaka gwa 1994 ng'eno yakoonolayo degree mu mateeka ag'eddiini. Ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwa April omwaka 1978 yakakasibwa okutandika obuweereza bwe ku Lutikko Lubaga. Cardinal Emmanuel Kiwanuka Nsubuga ye yamukakasa. Eno yaweereza okutuusa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwa Novemba omwaka 1996 nga omusumba mu buweereza bwa Kampala. Mu buweereza bwe nga Bishop yalondebwa okuba Bishop w'ekitundu ekya Kasana Luweero ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'e11 omwaka 1996. Ye yasooka okuba Bishop w'ekitundu kino. Ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogwa August omwaka 2006 yalondebwa okuba Archbishop wa Kampala Diocese. Ono yali wa mulundi gwa kusatu. Ono yaddira mu bigere Cardinal Emmanuel Wamala. Dr. Cyprian Kizito Lwanga yasembye okulabikako mu bantu mu lujjudde zaabadde ennaku z'omwezi 2 omwezi gwe tulimu ogwokuna lwe lwokutaano lwa Sabbiiti ewedde mu kkubo eri omusaalaba. Okusinziira ku basawo bagamba nti omugenzi yafudde bulwadde bwa mutima. Akram Buyungo, Yisa Kigongo be bakusakidde eggwire lino kwa Channel 44 Oliguro.